Ate mulooza Pastor Bugingo tatabukidde abaana be abawala akatambi tukalina songa ate Pastor Bugembe simusanyufu eri Pastor Bugingo kyekibatabudde akatambi nako tukalina Kasuku munango oluvanyuma lw'okukyala bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamusabula ate era tukuletedde ebimu ku ebyo Kasuku byazenga ayogera ago n'amalala mangi ge tusobodde okuba nti no tukukuŋŋaanyiza mu kanywero kaffe aka webukeredde tulakalira tubere nga ate tugakuwa kyolina okusooka okukola kwe kulikinga video eno atereka obubaka bwawo mu comment section subscribinga ate era n'okunyiga akadeka notification katugatandikirewo nga bulijjo ffenno tugatandikirawo tetwagala kuba nti no tukulwisa Pastor Bugingo ate mulowooza tavuddeeyo n'abeera nga ate atabukira abaana baabo buwala ono ne munnanga abajjukiza nti ssaawa yonna bagenda kubeera nga ate bafumbirwa era bajja kubeera nga bamwetaaga ono n'agambye abaana abatera okwerabira bazadde baabwe bakimanye nti no waliwo ekiseera ekijja okutuuka ng'ate beetaagira ddala abazadde naddala ekiseera eky'emikolo nti abazadde baba balina okubeerawo ng'ate ne taata abeera mukulu nnyo mu nsonga ezo ogw'obuzadde gulumidde Pastor Bugingo katukuwa akatambi kano kola omukwano n'abaana mubaagale nnyo naye mu mboozi zonna ze munyumye nabo mubalage nti bateekwa okufumbirwa abaana basobola okufuuka ba daddy's girls ne bakiraba nga ate daddy mutegeevu tena kyajja kukolawo enyiriri zange zaalazeewa mumpulire mazima Genesis chapter 19 God have mercy upon us. Genesis chapter 19 No. okuva ku nyirwa 30 ebyo byowulira abantu bagamba baba tibalimba nga mumugamba wayise wano naye ng'agamba saayiseewo aba tategeera wayise wano neegundi wamuwaddaawo sente omusaala gw'abatamiivu gubava mu nsawo nga tebategedde na bwe gugenzi mu mawulire amalala munnange ali addiziddwayo mu kkomera paka ennaku z'omwezi nga 5 mpaka ennaku z'omwezi nga 5 Desemba era munnange okusaba kw'okweyimirirwa olunaku olwaleero tekukkiriziddwa era babagambye babeere nga bakomawo ennaku z'omwezi nga 5 bambi yoyo Haji nga wooli mu kumulabaawo simanyi lwaki buli wendaba Haji munnange ankwasa ennaku kyokka ate nga era njagala ne Nishana yabeere nga afuna obwenkanya kaakati munnange ensonga nno bwezityo bwe ziri bwebityo bwe bitambudde bagenda kukomawo ennaku z'omwezi nga 5 Desemba. Subscribinga, likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Kati nno katuddukeko ate ewa Pastor Bugembe ono naavuddeyo n'abeera ng'agamba nti ye tawagira basumba bavaayo kuba nti nate basabira abantu abatabaagaliza nga babasabira essaala embi ono naavuddeyo n'alyoka agamba nti munnanga abantu bano tulina okubasabira essaala ennungi babeerewo nga Mukama ate atukolera ebyamagero babeerewo nga Mukama ate akola ebirungi okitegera ate ye Pastor Bugingo yavaayo n'alyoka agamba nti abantu bano balina okusabirwa essaala embi kati ate ye Pastor Bugembe agamba nti nedda tulina okubasabira essaala ennungi babeerewo balabe ebirungi ate Katonda byatukoledde n'okusitula engeri gy'atusituddemu kati ku bonna obaanya omutuufu ffe katukuwe katambi ka Pastor Bugembe. Kyobulaba mpakanya abasumba baganti omulabe waffe. And that's why I disagree with pastors who say enemies should die. Omuntu bw'afuna ebizibu. When a person is going through trouble, olugambo lutambula. there is a lot of word.
kati ab'olugambo Katonda tabatta. Now, the Lord will not kill those Balina okuba abalamu kuba balina olugambo olulala lwe balina ottwa. because they must cut another one. That is the good news. Ngolola omukono gwange n'ensaba ab'olugambo bo tebafa babeere balamu basobole okutwala olugambo nti byonna bye mwakolima tebyakwata. May God bless you in Jesus' name. Katonda akuwa omukisa. Subscribing, liking, atereko bakabawo mu comment section ku mawulire ge twakakuwako ene News Pack channel webale kuba nti nate wajegatako kkiriza atubuzeeko ku mikwano gyaffe bano ffe wano ku News Pack channel mukwano tukubuuzaako era naawe osobola okulekawo bakabwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu video zaffe ezinaaba zizzeeko. Tutandise ne Wafula Derrick webale kuba nti nate kwoli Fatima Kabanda Mbabazi 319 webale kuba nti nokwoli Sharom Chisache nawe kwoli Scovia Charlotte webale kuba nti nokwoli Rehema Namaganda naye tukutumiddeko Dorin webale kuba nti nate ekwoli Marina MPs webale kuba nti nate ekwoli waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Margaret Nareiso Nkagude Charis Kazora Enoch Namutebi Darat Mwamise Sanga Jonathan kale beebo betusobodde ate okubeera nga tubuuzaako essaawa zino kkiriza tubeere nga tweyongerayo. Katusooke nga tetunakuwa basabula kasuku katusooke tukuwe Once Kasuku said katojjukanye mu bigambo Kasuku byazenga ate ayogera ku mutimbagano naddala ekikwatagana ku baana ab'obuwala naddala ekikwatagana ku figa zaabwe naddala ekikwatagana ku saizi okitegedde. Once Kasuku said katukuwe obutambi buno. Talina bina. Aina kamchalanga ibina limulinga lyakusaasira. Naye alinaaza bulungi obuzibu nno lyakulinaaza si lyangu. Ali nno banna. Ndowooza owulidde. Saagala mamina manene azinti bye byaki naye njagala okugalaba. Like you feel like you feel oba okitegeera kati imagination naye beriva mu lugoye olisaagala liriko ebigodogodo liriko ebinnya likola litya naye I want that. Naawe osobola okuteegatako mu comment section mukwano ng'otujjukiza kyojjukira Kasuku kye yayogera naddala ku baana ab'obuwala naddala ku saizi kale ne tubeera nga ate tunyumirwa twesangaawo mu comment section. Katweyongereyo munnange bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate basabula Kasuku anti naye asabula kati munnange naye ate kino ekiseera kye kuba nti nate bamusabula. Kakati no munnange ono avuddeyo nalyoka agamba nti nno eno oba omukolo gwa Kasuku gwe gwabadde omukolo oguli worst kukyala mbuno mu mwaka guno mbu omukolo gwa Kasuku gwe gwabadde oba kati gwatutte ekifo kya worst kukyala of the year. Katukuwa akatambi kano mukolo of the year. Bane emikwano gya Kasuku baganda ba Kasuku temukiddanga especially Kasuku's friends kwanga otera okubeera nabo 24/7. Mune mwandi mugambyeko nti bane ekiki kino the mukolo was bogus. Obumuli wadde ku backdrop waneno wadde bekuyisa ifananyi simanyi Angela welcomes Isaac. Mugaba basudde obusuzira amasiza obumansi chwi. Omukolo tenti eri abagenyi badde batudde zino zinga tenti z'okulumba ezo tati bakyazitimba ku mikolo. Batadde webigoyegoye ebya green biringa toilet papers lwati mangedda ku Christmas. Kooti ya Kasuku ogamba tebaagi mupimyeko. Kasuku olimba nnyo olimbira ddala. Mikwano gya Kasuku muli babi nnyo muli batemu. Olabe fane elewe da fane isoka kufuluma bakwatako wanene wali omugole n'omugole no abagole bali wokoka we ofana nyunga we buli woka toka batamza ku kamera tulabeke eri tulabeko wabaganyi bali batya yina mujuga mukolo kwa senibu yakola mu 1962 mu 1992 gubadde far better than Kasuku's mukolo gubadde far better than Kasuku's mukolo
ogwa sendi ogwedda mu 1962 nga twakafuna obwetwaze bwa Uganda. Kasuku alimba nnyo, Kasuku tokiddanga namu wekuba nnyo enjawulo. Kasuku nkazi bakufunira mufunire nga there is no love at all. Muninga bavude wakanga muyombye nga there is no like nga tewali yadde vibe nemu. Omukazi obadde naye emyaka nga 8 ninga muninga abatemanyi okamukazi wamulejjo bane bafunira abakazi abambi Kasuku olimba tokiddangamu. Omukolo gubadde mubi nnyo okuva ku ngoye omuto babakusaliddewa ebirevu binyana bikusaakatidde wenosiiwuuse wandesizeko ka baby oil nogenda ng'olabika bulungi nowesigako ku kizigo ku lotion. Bannange mujagudde mugambe mukyotala ina empisa ebi alabera presidenti ne ono yeyogeza akuba abantu bagenda omulonda Kasuku alekeyo okunonda n'emikwano gye ne famire ye omukolo tegunyumye nja kuyitamu akasibe kamwe kava ku nnyumba tetonya. Bwe bityo nno munnange ate webiri era munnange oyo si ye yekka avuddeyo n'asabula omukolo gwa Kasuku. Akkiriza tubeere ng'ate era tetukuliisawo tukuwe akatambi kano. Kati Kasuku ono mukazi bujjo gwe tayagala kulaga mu kamera. Kali bujjo omukweka baani ono oli muyiko wekka wuwo wekka. Alinga Namukasa. Obusiiwuufu bulinga bwa Namukasa. Bannange olumu oyogera ng'ojeregerera Kasuku n'ogamba mukazi we afaanana ate bujjo neegomba okulaba ku mukazi we naye amaanyi gampedde. Gwe ate gw'onyirira ate omukazi musiiwuufu. N'omukolo gwo gubadde gwa kinaku Phoebe akusinze n'okukola omukolo. Subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section. Ngene we basabula Kasuku ne mukyala we Angela ate munnange ne Pastor Bugingo naye bamusabudde. Pastor Bugingo ebyamasasi munnange ate bye bimusabuza ajjukira nti yavaayo n'alyoka buli kaseera wabeera ku kituuti ayogera ku masasi agaamukubibwa amasasi ge yasimatuka ayogera ku Richard kakati munnange bavuddeyo ne bamusabula katukuwa akatambi kano. Pastor bannange wawona amasasi Pastor wawona amasasi. Wanjawulo nali mu mmotoka ne bagikuba amasasi. Ne bakuba. Jaye bifaananyi amawulire gonna gaabikuba. Obale gwe kawe balira amasasi ge baakuba mu maaso. Amasasi nga 10. Abamanye mundu era bakimanyi nti tebaga kuba mulundi gumwago. Bakuba n'endowooza ndoza nafudde dda n'endowooza n'emugulero oba owulira kye bakola ku nsi. Olimba ki? Gwe nga bakuba amasasi mangi. Limba. Bakuba. Naye bw'oba n'owulira bingi. N'owulirayo omuntu ng'aga nti ebyo ebituli baabikubyemu bukubi. Basiru abo. Nga muyewa mwenyoko gye yali yagula ne mukubamu ebituli. Subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section. Webukeredde munnange nga president w'aba TikTok ayitibwa Abaho avuddeyo n'abeera nga ate atabukira full figure. Agambye nti full figure si ye yandivuddeyo n'abeera ng'ayomba, full figure si ye yandivuddeyo n'abeera ng'alangira ekibiina kya NRM kubanga ng'omusaala gwafuna ate muzito kaakati teyandibadde ye kuvaayo n'abeera ng'ate asabula ekibiina kya NRM. Katubeere nga tukuwa Abaho munnange jjukira nti full figure yavuddeyo n'abeera ng'asabula General Salimu Sale olw'okugoba abayimbi. Yamusabudde n'alyoka amugamba nti munnange bwe buzibu kale katukuwe ate Abaho munnange ng'ate ayanukula full figure. General Sale tavumwa kuba ye bosi waffe nawe full figure nga kwotadde kubanga ffenna tuli mu DCCU. So General Sale atuwadde ekiwandiiko nga batiimu oba bamemba
group member nga obaka buno bugenda eri forfige kiwandiko nja kiteekawo forfige okisome. Uganda nene genocide ayinawo okusavinga wanene baina PDM baina buruwamu Kasese Moroto everywhere tebajja kwata sente zandu bate nga zisavinga parish emu sikwate baziwe forfige nga boyagala ate already ng'oli mu system bakusasula eri mu president advisor state house ekusasula nene wa genocide mu DCC bakusasula salary. So eno video yange esemba y'okwogerako madamu nze nkuwabula sikuvuma sikukuba kuba gwe walinye gye gava olina okutuula bulungi weetonde bakama bakusonyiwa kuba tebalina kyakukolera bakumanyira bali bantu bo obavuma enkya n'obagamba bakusonyiwa bakusonyiwa. So twagala okujjawo okutambuza messages z'obulimba sima biki genocide ebyokola alina bingi era ngenda akuteerawo ekiwandiiko kirabe ekiri mu mukono gwe yakiwandiise ne district eziri mu Uganda ze bali kusavinga tebajja savinga omuntu lwakuba oli president advisor ate nga bakukolera byoyagala byonna sente bazigwawo ng'okoma ng'osabula. So genda oddeyo wenenyeze bakama abo president oba genocide bajja okusonya tebajja okusiba ng'oli muntu waabwe tebajina kibagenda okukola but leka kuba abasajja abo n'okuwa messages z'obulimba. So ngenda baterawo ekiwandiiko mukisome mukirabe genocide agamba ebyokola alina bingi Uganda nene Uganda teri wano mu Kampala wokka ne Acholi Uganda Kasese Uganda Moroto Uganda buluwamu Uganda. So ina baterawo bye balina okukola forfige zono ofunye zezo genocide balina osavinga mu ggwanga bangi talina kusavinga gwe wekka oba n'akabinja ko nga bw'oyagala oba president Museveni balina osavinga eggwanga lyonna kuba limu abantu milioni 45 almost 2 million like 50 million. So balina osavinga n'abalala tebajja savinga gwe nga bw'okyogera. Big up guys. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Park channel, subscribinga, likinga, leka obubaka bwawe mu comment section. Ojja kubeeranga ate otukoledde ddala abulungi. Teweerabira kunyiga kadde ka notification kanono kabaka kuyambako okuba nti nate bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo video zaffe ate munange n'olemwa kuba nti n'amawulire gaffe gakuyitako kubanga ffe tukuwa amawulire agakakasiddwa ate era amawulire munange agatambuzibwa ku mutimbagano. Beera bulungi, weeraba.